and I can write a book about Mulago Hospital. It's called a specialized hospital. If on 6B, the private wing in Mulago Hospital, the government of Uganda can fail to provide you with a shot of insulin, and on the same 6B, you can fail to find an NG tube. Ebyo biwemu ku bigambo by'omulamuzi wa kkooti etaputa ssemateeka Irene Mulyagonja byayogera ku ddwaliro lya Mulago Specialized Hospital bwe bali mu kusabira omwoyo gwa Bakati omugenzi John Baptist Kakoza ku Lwokusatu lwa wiiki ewedde mu Ekereziya e Lubaga. Mulago National Specialized Hospital. And then the tests, if you want blood work, they will tell you, we can do this one and we can do this one. The rest of them, please go outside. Ono atuuka n'okuyita eddwaliro lino ekijjukizo ekitegeeza nti liriwo nga kifaananyi. So I want to say that yes, we have that hospital there, but I think it's just a monument. You cannot take a CBC and it takes 24 hours for you to get a result, and you are in 6B. Kati abakulira eddwaliro lino bavuddeyo okuwakanya ebyogerwa omulamuzi ono. Dr. Rosemary Byanyima akulira eddwaliro lino agamba nti ng'ennaku z'omwezi 9 lwe baafuna omulwadde Kakoza kati omugenzi wabula ng'ali mu mbeera mbi ddala ne bamuteekako eccupa z'amazzi n'olupiira omuyita ebyokulya. Naye olw'okuba nti yajja nga tategeera yali tasobola kumira era yali amaze ennaku nga tasobola kulya nga mugonvu. Okujjanjaba okwo kwalimu okumuteekamu akapiira mu nnyindo, ako akapiira okayisa mu nnyindo ne kagenda mu lubuto. Ono naye alumiriza abaali bajjanjaba omulwadde ono okuba ab'empaka nga buli kye babagambanga nga basooka kukiwakanya. Abaali bamujjanjaba baagaana. Wayitewo ebbanga nga ennaku 6 nga bakyagaanye nga tubannyonnyola neera nga tuwandiika mu fayiro naye bwe yakkiriza ne tukayisa ne bakkanya ku ddagala eddala lye baali balina okumuwa. Eddagala nalyo ne lijja naye attendant era n'asooka agaana okumuwa eryo eddagala. Kyokka bano bagamba nti omulwadde yatandika okwesikamu oluseke lwe baali bamutaddemu ng'afunye ku maanyi. Wabula newankubadde embeera y'ono yali ewa essuubi ate ekirwadde kya sukaali kyasitula enkundi kwe kumussa ku ddagala erya sukaali. Eryo eddagala insulin tulitereka mu medical emergency kubanga abalwadde abasinga we batuukira. Munaasi yali ku duty yagenda ne mutabani we ne bagenda ku medical emergency ne balikima ne basobola omuwa eddagala eryo. Mukama yayamba embeera netereera era ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno ne bamusibula nga bonna basanyufu n'omujjanjabi. Nga anyumyamu ne basawo abaaliwo abaali bamujjanjaba n'aba attendant era nga balabika basanyufu. Kyokka ate bano kyabaweddeko okuwulira nti omulwadde yafudde ng'ebyaddiridde ate mulamuzi kubeefuulira. Tetuli monument nga bwe bagamba. Tujjanjaba abalwadde, tulina abasawo abakugu. Ono akozesezza omukisa guno okujjukiza gavumenti okubawa ssente basobole okwetuusako ebikyabula mu ddwaliro lino. Bye tutalina tusaba gavumenti eyongere okituwa, twongere okufuna abasawo abalala kubanga tukyabulamu, twagala batuwe ssente z'okugula ebyuma ebirala. Enfunda nnyingi abantu ab'enjawulo bazze bemulugunya ku mpeereza y'eddwaliro ly'e Mulago omuli obutabaamu ddagala n'abasawo obutafa ku balwadde. Jennifer Kabale, Agafeyo, ku Spark TV.